Anti mbagaliza ekizibo ekirungi muzee ku kamera mbagaliza ekizibo ekirungi bwolaba kitambula mu Buganda kitegeeza nawe ali mu Buganda kiba kikungiramu bwenkera ku makyane ndabanga omuntu alina erinnya erya Buganda nga weddira omuziro gwa Buganda ate goyisaamu Mengo amaaso simba sikutegeera leero njagadde tubuuze lwaki social media ewabiza nnyo abaana bannange ne batuuka okuyisaamu Buganda amaaso kiva kuki era nsonga ki lwaki byonna tusooke tubitemeteme buli omu ambulire endowooza ye tusobole okuba nga tweyongera ngenda kutandikira ewa namba emu topic eno mpanvu olowooza tujja jju kuba tuddemu buli muntu aginogaanyi tusobole okuba nga atumanya kiki bw'osanga ow'enkima ayisa eggaali mu Mengo n'osanga owoolugave ng'ayisa eggaali mu Mengo olwo oli atalina kyeddira yajja omuzi omusuubira kola ki namba emu kyanaku nnyo ffe abaana ba Buganda okubanga olumu bakozesa ffe ffennyini oba twekozesa okutyoboola Buganda. Topiki eno ya Buganda nga ziko lwakuba gwokyotedde mu social media leero kyava wanaddankali omulembe Obote wano bwe yafugira Uganda eno twali tetunafuna zino social media ziyitingana naye yakyogerako ko naye mukuvoola n'agamba nti Omuganda omulungi yoyo yekka omufu Obote okiwulira naye ng'agenda okuleeta ensonga eno yali agirese ng'ate amaze kuwamba bwa Kabaka ng'amaze kuwamba lubiri era n'Obuganda n'abugjawo teyakoma ku ekyo bwe bizze nga bitambula ayina be yakisikisa kubanga abantu bangi abafuga Uganda eno oba bali mu bukulembeze nga solosefe zonna ze batambulirako bazijja ku muntu oyo oba nga bayizi b'oyo olwaleero Uganda bwe zeetambula Uganda omanyi ngenda babulya mu Uganda eyawamu Buganda yasookayo mu Uganda eyawamu Buganda yasookayo mu nkulaakulana mu bulabufu n'ebintu ebirala ebiringa eryo era abantu bangi amawanga mangi wano mu Uganda gabadde gakoppa Buganda okumanya obulabufu engeri gye butambulamu mawanga gaabwe mu mbeera eyo ebiseera ebisinga obungi tuyina ffe enjogera egamba nti bagoba agwina kubanga omuntu alina akapiira abantu bonna gye bakola ki kati ebiseera ebisinga obungi batandika okusiiga Uganda ekifaananyi Buganda ekifaananyi ekibi ekifaananyi ekyekibi ne bafuna n'abantu abataliimu nsa abasobola okukozesebwa okuvuma Buganda abamu abasobola okuvuma Buganda nga tebagambwako kyoliko nti namba emu oli bwakuwa ssente n'agamba ovume maama wo oba ovume gy'ova ŋŋambye abataliimu nsa bwe mbadde nkyogerako nsose ne nga nti baafuna abantu abataliimu nsa omuntu ataliimu nsa gw'otusanga ng'avuma ddina kaakati wano ffe tugamba nti Buganda nnyaffe okiwulira ffenna abasibuka wano e Buganda era mu Uganda eyawamu ate nze ngenda kubulya ekyewuunyisa kizibu nnyo kusanga muntu Muganda ng'avuma nnyo amawanga amalala naye ate n'amawanga amalala kizibu nnyo kusanga mu Nyankole oba mu Kyoli ng'afubitidde ku Buganda akola ki abantu be bakozesa okuvuma Buganda be bano abeefuula nti ba Buganda bawano era be bakozesa okuvuma nalabako akatabo ako bakayita ekikolimo kya Buganda omanyi yakawandiika Tamale Mirundi akatabo ako bwe yakawandiika temwalimu kirungi kyonna kyogera ku Buganda naye baakawa ne platform akannyonnyole ng'amaze okafuluma ekikolimo kya Buganda okiwulira kyenkugamba kati omuntu oyo abantu nkugereza ku kika ky'abantu abalinga oyo omuntu azze avuma oba avoola ng'akyawebwa ne platform ku mitendera egy'enjawulo ayongere okuvoola kubanga ebintu bino olumu mugenzo biraba nze nyiza okugira pulogulamu ng'ana ku TV ez'enjawulo nga Tamale Mirundi zonna afuna Buganda
next yanga kyaweebwa kati olwaleero waliwo abantu abasanyuka mu kuvuma Buganda waliwo abasanyuka mu jinafuya nze ngenda kubuulira ekintu ekyewuunyisa nazze kuno Kabaka bwe yabanga omulwadde nga talabika mu bantu ng'era Kabaka asooka kutereera okulabika mu bantu ng'era Kabaka asooka kutereera okulabika mu bantu naye olwaleero bw'afaanana obubi bukedde ekifaananyi kyekulembeza ng'afaanana bubi ali mu mbeera mbi ekifaananyi ekyo kiba ku front page mu bukedde era bwe nabadde ntemaatema ebintu bino nga mbirowooza natuuse okulowooza ne ŋŋamba naye lwaki na bano abamuleeta ng'afaanana bubi baba bali kuki ani mubamubanja okiwulira era n'oli ebifaananyi byonna Kabaka by'alina ekyo ekyokufaanana obubi kyateekerawo ddala nekiwa na bano abatayina nsa okutuuka okuvuma Buganda otuuka kuki nze Dankani njagala nkubuulire ng'oyagala okumanya abantu abakyawa Buganda ebiseera bino bali mu social media bakozesebwa social media bakozesebwa n'abakulembeze abatufuga kubanga ekko erisiigibwa Buganda olumu liviira ddala ku nnono oli n'ayogera nga oli tasaana muganda kyoyogedde ki kale weddeko nze kankuwa ekyokulabirako bw'olaba eyeetonze ku Buganda ebiseera ebisinga obungi yeetonda butafiire balina mu bizinensi nkuwa ekyokulabirako Kabushenga yakubako ku gguliro eryali ey'obulimba era ng'akonjera Buganda ebiseera ebyo nga kyakulya vision ne bagaatugazire bukedde ne tumusirya ennaku ezo yalaba loosi gye yakola najja n'agamba naye neetonze lwa bizinensi olumu tekiba ku mutima munda abantu bano abakyawa Buganda simanyi nsonga lwaki bakyawa Buganda Dankani okutuuka ku ekyo kubanga olaba nga waliwo ekintu ekiri munda waabwe ekiba kyayisa Buganda okutuuka ku sseeryo kubanga Buganda yasembeza buli muntu era ngenda kubuulira Dankani ekyewuunyisa wano mu Buganda buli muntu agula ekyo tekiri mu western oba wa mawanga malala sitomala gagula ng'ova walala naye wano mu Buganda buli muntu agula kasita aba ne ssente wano mu Buganda twasembeza buli muntu ate yakubuuza naye ate abantu abasinga okujja wano mu Buganda oba abasembezebwa bajjajjaffe oba baani ate bo be basinga okukyayira ddala Buganda ne bagisigana ekifaananyi ekibi omanyi Abaganda bakimanya tetulina ensonyi kyebasooka okusiiga buli wowoyogera ku kintu ekikwatagana ne Buganda nga bagamba musosola kyebasooka otukubisa bwe bagamba nti musosola gwe nodda emabega n'otyo ekyogerako kati bo ne batandika okusiigira ekifaananyi kyabwe abatasosola n'otunuulira poliisi zonna eziri mu Uganda nga buli eri awasava tekuliiko mukiibi ku DPC ku RPC ku operation kwani nga tekuli mukiibi tekuli nsubuga naye nga lwaki tusuubira okiwulira abaavuma Buganda oba Tamale ensonga enkulu kakati bo kye basooka okukola omanyi bannabyabufuzi bagezi bo omuntu kati olwaleero asinga okukozesebwa Buganda omanyi lwaki bwe baali balondamu Abaganda abatalina bulungi magezi era babawa platform ne babateeka ku mwanya omanyi omuntu ataswala atalina ensonyi katundutundu kabukkiriza kati omuntu yenna atatya Katonda atalina nsonyi bamuteeka ku mwanjo era oyo gwe bakozesa okuvuma Buganda era nga bo bagamba banagamba ani amuvumye kati ate baatuka essawa ne bakyambala bwe bakozesanga ne baba nga tebakyabatuma bamanyira nti kyebalina okukola omuntu akeera ku makya n'ayogera ekigambo nga mu butuufu omuntu oyo asaana kuboola buboozi mu nkola entuufu naye n'ayogera nga tagambiddwako Dankani kibi nnyo ffe abawangalidde mu Uganda eyawamu mwana wattu no Buganda yeeyagaza mu Uganda eyawamu Buganda yeeyagaza era n'abagivuma nti mbi tebaagaliza bange tebagenda eri basinziira wano ne batuvuma ate nga Buganda ffe tetulina abantu gye twagenda waabwe kubavumirayo neyanze baamawa Kabugaalo neyeddira enkimu n'osanga ow'enkima
avumye Buganda tagirekeddemu yatibwa n'akamu. Omulamwa guno omulungi ennyo eri eggwanga era mpulidde abantu simanyi beetooloola obote simanyi biki naye kyobadde obuuza kigamba nti lwaki abantu ensangi zino beemalidde nnyo mu kuvvoola ki Buganda. No si Buganda bokka naye abantu baweddemu ensonga, abantu bakyalina mpisa generation abantu abaawanga obwakabaka ekitiibwa era boogera nobasanga kuba Muteesa omupulidde agamba ku bantu bedda naye abantu bedda bobasangira ddala bakyaweera ddala Obuganda ki ekitiibwa bakyabuweera ddala bosanga omusajja ali mu myaka 4 5 ng'oggyeko wano abalalala naye abasinga bakyawa Buganda ki ekitiibwa. Naye abantu boolaba abamu kati nga boogambye social media eno yafuna ti abantu abasinga baagala bawana, abantu abasinga agamba njogedde ntya ekinteeka ku gundi bagambe nti gundi yayogedde ekitegedde kati ajajjukira nti bweyogera wabaawo ayagala Buganda, wabaawo atabwagala, wabaawo akuwagira. Kati oli n'alemwa kuba waliwo omuntu nambemu agenda n'ayogera ku kya ssente ku kyensa naye gwe gwe bawadde ssente omutwe gwe ogugamba ki ekitegedde oba gwokimubuuza kuba basobola okukuwa ssente naye bakuwa ssente ne bagamba gwe kola kino ng'okikola olwokuba bakwadde ssente. Kati obutategera bw'abantu empisa okubagwamu obwavu obulumya abantu ba Buganda ebyo bye byokuleetedde abantu okutandika okuvvoola Buganda batya ti omuntu akeera enkya n'agamba naye okwesigama ku Buganda nga waliwo omukulembeze ali ku buyinza gy'atayagala. Omukulembeze ono tajja kunsasula, mukunsasula nze ninakola ntya nange navumirira Buganda. Naye nga naye yennyini akimanyi bulungi tikyakola omutima olumu sijje kuba kugamba wabula ebyenfuna olwokuba nti agenda kusasula kyava avaayo n'akeera enkya n'agyamu empale ye n'agamba akunamidde Buganda. Naye ng'ekimukunamiza Buganda kyekiri olw'okuba amanyi nti eri waliyo omukwano gwange Dankani oba namba emu atayagala Buganda nange nina mufaanana okitegedde. Kakati awo wewava ensobi endala abaana ebiseera bino okuba nooza gavumenti ya Mwami Museveni lwe yajja kkiriza Gaana yataagula eggwanga lino. Mpuliddeyo wano waliwo muganda wange mpulidde ayogera nti taata we yafa wa myaka 9. Omuntu afudde nga wa myaka 9 nga mwana we wa myaka 9 omwana oyo bw'aba talina nnyo magezi ojja musanga ng'avuma abantu kwate yabuulirirwa oba kitegedde. Abantu baveewa abantu abaana bagenze bakadaama bagenze okukola emirimu ne bagenda eyo abaana babalese wano tebababuuliridde ennono za Buganda tebababuulidde balina kwekisa batya. Tebola Nnaabagereka yali akoze nnyo okuteekawo ekisaakaati asobole okubangula abaana abo abagenzi muki bayiga ennono za Buganda. Naye abantu baava ku mulamwa olw'okuba nti kati eno generation erimu tetegeerera ddala Buganda waje yava eyina kukola etya. Labira ku Katikkiro mu byafaayo by'abasajja abalina emyaka 6-7 bakimanyi bulungi nti Katikkiro yaba kabaka waawa webweru. Naye osanga omusajja n'agamba nti nze bajjo kubanga nze sikola kino oba ogenda kumpa ebiri era nkoze ekyamu kugamba oli n'agamba nti nze bajjo Andrew Mukasa n'akwata essimu ye n'atandika okuvvoola ani Katikkiro. Naye nga Katikkiro tumulabira mu kifaananyi kyaki kyabeene okitegedde. Katikkiro tumulabira mu kifaananyi kyabeene naye abantu batandika okuyitawo n'atasaanidde. Naye ekireeta ekyo nti aba tamanyi nnono za Buganda zirina kubeera zitya. N'osanga oli ng'agamba nti Kabaka ali luddawa omala olaba Katikkiro ono kkiriza Gaana abamu bakkiriza wabaawo ebimanyi ebinyiga nti Kabaka nga tatabisi naye Katikkiro aba amaze okulabika ngaani nga Kabaka webweru. Namwe bwalina ensonga gy'adayogera naye tagirambuludde bulungi ndowooza ayogedde bingi obwongo ne mu buguma ti ekintu kye bayita omulwadde okugjayo ekifaananyi kye okiteeke ku front page eyo eba mistake y'amaanyi nnyo. Omuntu nga mulwadde afaanana bubi
olaba na bano tosobola kumuleeta muki mulujjudde omulage. Olaba na bano abatalina nsonyi, waliwo omukulembeze omu bamukuba amagulu ne bamwasaayasa abantu ne babanja mulete mu kooti naye bagamba atumale omukubakuba ebiiso byaffe tumunyigenyige akakkane tulyoke tumuyingirize mu kaguli tumuleete nga asobola olabikako ki eri abantu kireme kulaba kifaananyi kibi. Olaba naabo basobola okumanya abantu be batulugunya ne babakuba embooko ne bakola ki naye tebasobola muleeta mu kamera ng'akyalina agawundu ago bamala mujjanjaba era mwe omubuwoleza wano abuze wiiki 3 tannalabika baba bamanyi naye nga bakyajjanjaba ebiwundu biri aleme kukola ki. Kati ensonga ya nnamba emu ey'okugamba nti bannamawulire oddira otya Kabaka n'omukuba ku kifaananyi n'omukuba front page ddala ng'afaanana bubi tibe banoonya kutunda naye nga amawulire ga Luganda bo banoonya ssente baava ku kintu eky'obuntubulamu empisa mu bantu zaggwawo abantu bakyalina mpisa dankani abantu bavoola abantu banyakula ebintu by'abannaabwe abantu babuzaabuza ebintu oyire bamutikka ssente z'omuntu omugaa nti ssente zino zitwale nyi n'amala wiiki 4 tanazireeta olwo emize gikula oba kitegedde zikula. Kati mwe mutunuulira ebintu ebyo era topiki eno nene nnyo ne luli eddanga omuntu bamutikka ekintu nga ne mu nsawo ye tekibandaalamu agambya nga n'okusanga obusangi ssente nga bakwadde bw'etaano bakuteresezza ate bwebiri ebiri kirabika wazitoze. Naye kati abantu b'ennaku zino empisa zaabagwamu obasanga bavoola social media n'abamu baagala muyita content bamuyita bati kyobola abateekawo emikutu nga gyakuwumbula bubuzi si gyakuwulira. So empisa n'obuntu bulamu byaggwa mu bantu. Abaana Museveni olwawamba wano abaana ne bafuuka mu kyalo nzukankuwulire nava mu kyalo ndowooza nga nina emyaka emyaka nga 17 oba 16 okuva olwo nenva mu mikono gy'abazadde bange ngendayo nga ngenze kusiiga ekitegedde aba ddaata wange yafa naye ng'ate edda ng'osanga omuntu nga munamba emu nga n'ekimusobyeko akyebuuza ku taata we ekitegedde bw'abanga waali dankani ng'asoogera nagamba dadi omukyala ampisiza bw'ati nkoze ntya nagamba mwana wange amaka bwe gakola ki bwe gaba mu handling bw'ati naye kati ebyo byonna byaggwawo okusanga abantu nga bavoola abantu bavuma bakabaka bavuma abantu aba basinga ebitiibwa n'osanga omuntu ng'ali kwoli avoola so ng'ate dda omuntu bamubuuliranga bubulizi kiri bagamba nti akuzadde ne gw'ozadde akubira engoma n'okola ki n'ozina. Ne kati abantu b'ennaku zino tebakyabirina ebyo okujja kuba n'Emboozi Mukati ffe tubuulirira nga tukuvodde ate era okumanya nti abantu baba tebamanyi bw'omubuulira mulimu osanga n'agamba nti banne muvoola naye ng'ate tubuulira buki bubuulizi. Okay, David ndiwuwo danga ekisooka kya byonna era kusobola kubaza olwama kugoolesa ngera sigaa kwawukana era ndowooza wanga tolina miramwa mingi wanyitanyiza omulamwa guno gwokka munasobola okugutegeera obulungi kubanga buyinza obutanamukubaawo era kati bano abakopi batandikire wano. Ekisooka kyabeera dankani waliwo ebintu bibiri abantu batabyawula. Abantu tebawula nnyumba n'amaka etwawulira ebintu ebyo nno era osobola okuyimira ali ekibuye n'ogaa twawulira ennyumba n'amaka n'okuwa abantu kibuye okubatta obusi. Ekisooka amaka olaba baga nti maama ne taata bali wali agamaka ga mwami gwe kati ennyumba yewaidasi wasula mu kasuku ka muzeeyi nakukuba kati ebintu ebisumbuwa nnyo abantu kyayinza okulaga kyeki omwana avudde mu maka n'avudde mu nnyumba byawukana. Omwaka omulamba gwonna nze yafunamu ennaku 40 okwegayirira omutonzi n'ebibi byonna byakoze gino emyaka emyezi emirala gyonna asiba ennaku 40 era muzeeyi mu kino ekisiibo kati waba alina omwana ayana kuyita mwana wabeereko naye kitege ennaku 360 ajjamu ennaku 40 zagenda okwogerako n'omwana we yekka ziri ezisigadde zonna kati omulamwa guli waawo omwana agenda kubeera ku ssomero na maama kyokka muzeeyi singa abadde alina amaka ge n'omwana we ne mukyala nga bali wamu omwana ono waasomera singa abamutiitiibya muzeeyi agamba kyokola kikyamu
wabula omwana eri wali nyamusi olwokuba alina maama muzeeyi taliiwo era wegenze ennamba esinga Dankani abaana bonna bakuzere ba maama baabwe emusaba abaana z'abamaama abakuze ne bataata baabwe emusaba abaana era Dankani wegenze ojegendiza ebiseera ebisinga omwana omuwala alina emyaka nga sasobola agamba myaka 9 alina gyatuukamu omwana aba nga ayagala nnyo okuba ne taata we kati ng'omulenzi wabituuka mu myaka gyayaga nnyo okuba na maama we kakati gwe kikkakatako mu abazadde ababiri okulaga abaana bano nti bano bombi bazadde mubaagale kyenkanyi ekyo nga tukivuddeko Dankani wano twafuna ekizibu omanyi sirimu alumya Abaganda e Masaka nze nyina ennyumba zemmanyayo ewaffe kazaggwawo walabye ennyumba omwakkiriridde waka olw'ennyumba yabadde nekyegulu kukubaawo ovayo mwalese emmotoka eyabadde yamaanyiko eyetegula kati eyetegula wetandikira kati awasenga nekkirira ddala niwaka wenyini awabadde ebijja wala ennyumba yabadde saidi zaali mutaji bajja n'emmere gye bagifumbidde anti nze nagenda okutandika nava wakawo nga nyina emyaka 7 naye famire eyo nasanga yafa sirimu wasigalawo omwana omu bonna ebijjerawo ebiri awo ebijja birondooza nga 30 sirimu yalo wabona gyebasandika ennyumba nesigalawo ejja eri myaka kati ndowooza nga 25 sirimu yabasaanyawo kamujja newesanga Dankani nti olwala gye bagenda okubanga buno abantu singa omukyano ye yasooka yagende ayawulayawula families n'ayawulayawo eyo ennyumba gambye eri myaka 20 tewali muntu yadde nogo abeerawo era bafumbidde emmere ey'olumbe kati Dankani ekirala kino gyatugize tugaane Abaganda amazima gatukula bwebanga twogera fati nze nalabako omukazi omunyankole yajja mu paaka empya awo enkuba etunya kulubalaza ng'agenda mu owiro kati enkuba wajja ku lubalaza natandika okumyasa omunyankole munne nga atunda ngo yawo ku kingi kyava amugaa naye mu muno gyogenda ali abasazi b'ensawo namubuuza ogera kola kinamugamba nenza kula binyeebwa omukazi n'abala ssente namugaa nebyo ebyogerwa byetagisa emitwalo ndowooza nga 5 n'abala ssente zeyali ayina n'azirekerera omunyankole munne nagana emitwalo emeka ekintu jjanga enkyancalenjinga nnyo naye wano singa oba ositusa wano ku ntebe n'okwata musawo ngo gyakatama n'osula omutwalo daasa alinnyako mulinnyi tasobola nti awaaye osudde ssente zo kakati faffe nnyini olwoba nti amazima gatulemeramu mwami wadde yakunywa olwakati aginyonde bulungi yensonga lwaki nti omuntu amuwa emitwalo emeka n'omusanga nga ali mu kkuba Obuganda musajja Muganda ate nno ekyewuunyisa tuwootira abantu abo nti oba omusajja okuba yajja mu bukulembeze alinga yaloganwaloga abantu osanga omuntu ng'ali mu mbeera nnungi n'oga nti David yabyogedde ekigambo ekyo yanoonya mmere ya leero naye n'osanga omusajja nebaga nti MP mulamba bamulanya ku TV n'aga ku linnya lya Museveni erya Geneti simanyi muwoozi simanyi n'abalala naye abaga nti bakulinnya lya Kabaka n'erya Nabagirika ate kiriiwo naye nga musajja Muganda ddere Muganda genda baga nti eminista sobola tuwaliza nakuba akabonero ng'akulaga nti ye mu nsi gy'alimu amanyi Museveni amanyi Geneti amanyi muwoozi asagenda kola ki ne bagamba nti oyo omusajja yeyiga era yakulembera abavubuka mu beerobeero ly'eggomba kyava ajja bempale n'aga nti Abaganda mbakulamidde nga teyesiseemu ng'akyogera toli Dankani wogenda wegebereza bonna azibavoola Obuganda osanga mutumwini watu lyaguma nawe osanga mbalubowa sanga mbakavuma nga bo kubanga okumanya nti Museveni yasensera eggwanga lino kabeere mu byabufuzi bobwalina oyo omulaba yajja mu kwesimba nga w'amaanyi nnyo lukwako nnoyo omusajja w'amaanyi nnyo era omuntu amubuusa amaaso mbakuzanyisa w'amaanyi naye lukwaku ku maanyi g'ayina singa beegatta ne baga nti ekintu eki twakuggyako omusajja ono mu ntebe anti Museveni yandibye obulonde bulemerawo naye wekanga nti lukwaku yagaa nti yagenda keero nange nsobole okubanga nyimiridde ng'omuntu tewali Muganda erazze ojja ogobera ebyafaayo zebeesimba okuwa pulezidenti wano yarazze okwesimbawo Abaganda babogera babwene gwe basuusa Abaganda ffe nyini twalema okweyagaliza kivula nti abasajja bakusanga enjala ekuluma n'akwata emitwalo 2 mwami wajadde agamba n'obaka akasimuko n'ogakulako data wa 12 n'otandika anti mmenge eyo mugiraba kukyoga ate bakozesa ssente 12
Chungamba nti ono omwana ani ashibaga katubamuwa sente mmeka naye essaawa y'omutunuli afaanana atya kirungi babakozesa n'abasuula kati ate bo bannaffe kyabalema okutegeera osanga omuganda ng'atudde ali ku leediyo niwono omuganda asooka awerekereza muganda munne ekigambo wali olwo n'atakoma okwo ne n'akizza kakyova osanga tumwine ne lwamushana ku tv nga batudde nga baseeki tumwine wagamba mazima nakuleba weza wagamba mazima kati kwako kyavayo gatu lwamusana namugamba yegwe meya gogola emyala wagamba nguneki nalaka katabi ndaku ezo nambuzi lwamusana ali awo nagamba kama omubaka yayogera ekigabo nadda mubaka munne obutawula bugenda kusimbukirawo kasoda kali mu mbeera yonna nze mbadde nja kusaba abantu bonna abakkiririza mu Buganda n'abaagala Uganda n'ensi yaabwe sente zo zibatuwa tezitwemazaamu kubanga essaawa ya leero mwayima wazaakuwadde 12 gwogenze ku tv otanisa okukala okukata muzeeyi naye gye bigenda okuggwera era ono muzeeyi muganda munene ogenda kumusanga musaga musa kitya ekyokubiri ffe tulina obukulembeze okugjako obwakabaka bwaffe bwe bukulembeze naye tunakola tutya naye munamuvuba mutya naye munaddawa bano bajja kugenda ni ono waffe nkisaga abantu beerabira ekintu ekyo kati gwe kyonga nti omusajja oyo yiga kisa kya mukama ayinza okubanga agende ku kyalo bamugoba ku kyalo bamugobako wali naye n'obwa ssentebe babumugjaku kakati alagawa era abaana be balaga luddawa nane restaurant jamanyi ya parking ali emmere omuganda dasebe kati abaana be baliriddawa abaana be baliriddawa mwami walese ku kikyali ekyolupapula lw'amawulire abantu bonna era nze nja kusaba Buganda lekere kukwenyakwenya abantu bano omuntu aba takwagala tolina nsonga lwaki omwagala naffe tubasibiire ekikokolo ku maaso kati nga olaba omukulu Kasuku kye yakola wegakaawo nalabye ono Isma Olaxess yakyuse mu ddakiika ezi ate ebiga byayogedde zisinza kudda mu kuyonga nenewuumiza yasooka najja ng'anenya Kasuku weyakomye ate mu paati 2 ebigabo byayogedde ng'olabye dda nti waliwo amuseesamu mabega naye mwami Uchuli nze nno nze mbadde omukwasibwa okugoberera abadde amalya nnyo ddata wange wabanga yalemu eri najja wano kati wano yajja ewaka buli kyakola kyonna akimanyi nti iza kyaddayo kati wano yasiisira ali waka abuuze atunulire nnyo abakoledde ni alemba iruka yayinza okuba nga takimanyi kati engeri gyasanze okumulembe ng'alina bamisi Kigundu ayogera ne basipiika omanyi okusula bubiri ekikusuula Kabaka era Kabaka aliyo bw'oba osulayo obusuzi kati jjajja Uchuli n'ekitiibwa kyemuwa kituufu ayogera ne sipiika naye bagenda kuziika na sipiika era bajja kuzika ate wano tokyavaawo oluwa wano kuba nawulidde agasinawulira aga bamuzaaluddawa uwa wano talina gy'alaga senge gyakyalina eddoboozi ery'amaanyi alikozese bulungi anti omanyi nze nfunye chansi olw'omulimu gwange guno gwenkola ntambudde nnyo wano mu nsi Buganda ne Uganda danka nokumanya nti Buganda y'amaanyi nnyo n'ova n'ogenda epakwaki mu paaka osanga wabo takisi baziyita mu Buganda naye ng'oli pakwaki abasajja n'Abaganda balinga bagezi nnyo nga essimu tezinnaakunya bwe bakutumange wa mwami Mawa wasanga nga wagale nga bali ku lubimbi ng'ozingazinga kanookaleka mu luggi mwami Mawa yakomangu nagamba waliwo abadde anneetaaga nge waba wakuvawo bonna ewaka waki wasigalawo omwana yadde amwetaaga ono wakomawo ogambe nti taata yadde agambye twagala mwami Mawa akati omulaba ndowooza gwabadde nti lwaki mwami Mawa Kabuga ow'Enkima avuma Obuganda kyekimuleetera era mwami Mawa Kabuga ow'Enkima asinziira ku ki okuvuma Obuganda siwe kyabadde kati mwami Mawa nga twagala tutemeetere mwami Mawa ono ekimuvumisa Obuganda mbeera mbi ntegereyo entini nsoma ntini tayagala Buganda bazadde bamulekaokozesa kibabadde kondowooza era gwe babakozesa otegeera otya gwe gwe bawadde ssente ekyabadde ekyo so kati Dankani
kamale okugezaako okutangaala abantu bakitegeere kati olwaleero nga tugjeeko amawanga kuba tuyinza okugamba Busoga, Acholi, Banyarwanda, simanyi Bavandimwe, Banyankole, baki byonna nga ebigenda abantu abo bonna balina obuwangwa n'ennono era balina eŋŋanzi za nkole kati nankwadde obugabe tebuliiwo babujja mu Katatumba gye bali bw'ogenda mu Bukama bw'Ettoolo gye bali bw'ogenda mu Bunyolo gye bali era ne bw'ogenda wuwa buli bamu balina obuwangwa n'ennono naye dankano olwaleero tuyina ensa ekuzisibwa abantu mu buwangwa olwaleero omuntu wavaawo n'agenda e Bungereza kagereza ekyangu era abaliyo bajja kukubuulira akola mpisa ya Bungereza gy'asangayo era tagamba nti ono lwakuba yava Buganda oba Uganda empisa eno ye Uganda ey'Obungereza kuba balina ennono yaabwe kubatambulira wano Queen yakola bw'ati era wano Queen akolebwa bw'ati era omulangira wano ayisibwa bw'ati kati ennono eyo ez'essimba ze twali tulina otutambulirako mu Buganda zaayuugayuuga olumu olw'abakulembeze abeenoonyeza ebyabwe ate ngenda kukubulira n'ekirala wano Buganda twagibwako Obwakabaka 1966 babuziza 1993 ekiwulira kakati 1966 okuvaawo waliwo gapu naye Buganda twalina fennono zaffe kwe twakuliranga n'abantu abajjanga okuva oba oba Rwanda oba Burundi oba Bunyolo nga bw'atuuka wano mu nnono eyo yennyini mwagwa kubanga y'empisa gye bwasanganga dankani omwana wo wazaalibwa e Bungereza empisa akula naye Abangereza toyinza kugamba nti ono omwana empisa eno yagijjawa kuno kwonna kubanga ngenda kukubuulira abantu kabe bagamba abajja tebakyamanyira waabwe gye baava ne be bazaalidde wano baawa ate Buganda tugenda kubuulira Buganda nsimpakuzi etya tukuŋŋaanya buli ggwanga era ffe tukkiriza nti atuuka bano abaafuuse Buganda ekyo tukikkiriza bulungi nnyo kati olwaleero ffe mu Buganda wano eyawamu nze kyeneewuunya tuwulamu kye tuyita ensa kyokka kyenyiza okugamba kubanga dankani ngenda kubuulira ensa etubulidde ku bintu bibiri ekisooka obwavu abantu baavu ate abalaba olabanga bagagga n'ogamba gundi ono tali mu mbeera mbi lwaki yaliyogedde kino waliwo abantu abalina omutima ogw'omulungi kyekiri kyenagambye nti twabulamu abantu abalina ensa kubanga ngenda kubuulira dankani ensa yekuŋŋamya buli kimu oli n'agamba naakola kitya kino kinaalabika kitya naye olwaleero nze ngenda kubuulira wali twalinanisa n'okuboola abantu kubanga olwaleero n'owataba Buganda ng'oli Busoga n'ovuba Kabaka wa Busoga kifaanana bubi era oba osaana kubuulibwa Abasoga kati olwaleero omuntu ng'avuma Buganda naye ng'asinzira wano ne bamuwa platform n'avumira kuno n'agenda kuli n'avuma n'awandika obutabo n'agenda kuli n'avuma omwana adda ku social media n'aba n'abamufolowinga naga okoze bulungi ovumye bulungi awo naga mutwe ngalabi simanyi kanako ekimemeya mpulira abantu bavuma abantu ebintu bitategeerekeka nze bwe nakulira nze nnyina bazeeyi bange be nakulirako bajjajjange ne batata bange baali basajja bakati musajja mukadde ali myaka 9 bamuyita Saalongo Ddinga naye yakugambanga Eva ng'agamba ye omusajja wa ddipi nnyo naye yagambanga n'agamba nti ewantu ewali ekigambo Kabaka oba Obuganda teyongerangako ekigambo kubanga tosobola kuwangula nnono n'obwokoloota tosobola kuwangula ddiini bino ebitiibwa ngenda kubuulira dankani Kabaka edda mu nsi yonna obubaka bwa Katonda bwakkiriranga ku Kabaka era ffe mu Buganda wano tulina n'erinnya erimu lye tumuyita kuba ffe Buganda twawanuuza nnyo amannya tumuyita ekisikirize kya Katonda naye n'owogenda mu Bayisirayiri n'abo Abayudaaya bakkirangako obubaka bwebyo ebitabo ebiwandiikibwa nga bikkira ku bakabaka Nebukaduneza bakabaka Berutasaaza bakabaka ani bonna bakkiranga ku bakabaka era nga Kabaka yakkirwako obubaka bwa Katonda okiwulira nze mbadde ŋŋamba tekiri ku ggwanga tekiri ku ki naye kiri ku bantu abaweddemu ensa wano mu Buganda kyekyokka nange ekintu ekyo njala okyongerako nti abantu abajja wano ne basinga mu Buganda bafuuka Baganda era ne baagala nnyo Buganda era Baganda ddala era bw'obatunuulira ne bw'omusanga ng'ali luddawa ne bwaba ng'abadde Munyankole ng'abadde ki
kyovola bakyeyiye wagambye nti ate gweogambye nti bo tebavoola na nnyongo kabe basoga kabe banyankole kabe baani abasinga ne mulimu abantu ababa aboolubatu gundi ayina enjiro yagambye oyo nevugongo n'agamba nti omuntu otuuka n'ogamba nti linnya lya gundi ne gundi ne gundi otegede ng'okuba akabonero okakuba muntu oyo muganda ddala abe twogerako be tulina okugyamu endowooza eyo naye ng'abantu wano abajjawo oba munyankolo oba ni buganda ofuga ey'amaanyi tuyinza oba nga tegaali magezi otegede naye olw'okuba ndi buganda ye yasooka wano mu buganda wano central we wasooka okuba ne pulezidenti nga tuli ku bwakabaka kuba pulezidenti yaliiwo nga tuli ku bwakabaka nga kwe tutambulira kati bwe tugenda oganda tukole uganda eyawamu tuve mu buganda ekifuuke ni kifuuke uganda buganda eyawamu nga bagikase n'obwakabaka bonna abeerangawo efuuke kati nga buli muntu kkiriza gaana alina okuwa buganda ekitiibwa nga wona osanga ennyumba ku kyalo oga nti awo bebasenze bakuli be baguza bano bonna abali wano ettaka n'osanga akayumba nga kali awo naye nga bagamba nti awo wa mwami Peter be basenze bakuno be bataka kati buganda awo amaanyi bwe gakola ki bwe gava ne tugamba nti buganda kubanga buli omu yalinga eyeyuna wano kubanga n'abamanyi ebyafaayo ennyo bagamba nti saabasajja abaaliwo bagenda ne bagamba muyimikirize abantu bange okusoma okwambala engoye zetwali twambala nagamba abantu bali mujje mubayigiriza ennimi ekyo kyekyawa buganda amaki kati katikiriza gaana nga n'abantu abalala bonna balina kweyunira wano buganda nesaasaana oluganda ne lusaasaana buganda neba yaki yamaanyi so tekiriko mbu bagundi bano bajja wano olwokuba bajja wano naye mubaamu abantu abo ng'obwongo bwabwe tebategeerera ddala n'obwavu ne kabampaane gwe nakugambyeko ng'oli ayagala ba pulezidenti we yabamuwaana obafune ne kontenti byebiri awo naye tugamba wano mu Emboozi Mukati nti kontenti eyo gwe mufuna nga muvoola obwakabaka muvoola abantu si kiki si kirungi abantu abawulire buwulizi ng'oyo Devigongo yagambye akuba akabonero timunanga akabonero ako kokuba si bwe kali akabonero kagamba kuba kuloozo najjaka muyigiriza tulina bajjamu ekyo ndimunanga akabonero si bwe kakuba kakati njagala nze sina kyempiikiira njogera byembamanyi kakati njagala omuntu yenna akitegeere nti buganda yakulaakulana lw'abakulembeze abaaliwo n'enteekateeka gye baateekateeka era tekyajja by chance buganda yateekebwateekebwa n'abakulembeze abatuufu ekirala we forward ya kino bannaffe abavoola we forward bannaffe abavoola buganda we mulamwa kati nti bannaffe bano abagezaako okuvoola buganda tuyina amaanyi mangi we tusobola okubateeka muganda wange omu yayogeddeko nti olupapula olumu lwakeera ku makya ne luvoola obwakabaka naye ebbanga ettono lye baalangirira nti tuluboole lwakiwulira nga baagala nakudduka budduse mu bizinesi so abantu bonna bali mu bukulembeze bwa buganda n'ebitundu ebirala njagala mukozesa obuyinza bwammwe kubanga amaanyi buganda egalina mukozesa obuyinza mulangirire ebyo ebisobola okunafuya abantu abo mu bizinesi zaabwe mu maanyi gaabwe n'ebikozesebwa ebirala tubateekeko embeera ekakasa nti buganda y'amaanyi era bajja kuvunnama so mbategeeza amaanyi mugalage mu bukulembeze bwammwe buwabwerwa sebo katikkiro tukusaba nti abantu bano bonna abavoola buganda oyina amaanyi agajja ewa Ssaabasajja n'oyima ku magulu gabiri n'olangirira ekiddako kati kyembuuza magezi ki nga nali mu komenti ejjagawa okugjawo eno embeera ey'okubanga omuntu ateeka wala ayinamu kaddataka ak'ebitaano nadda ku katikkiro n'avuma katikkiro ayinza okuba ayina ensobi ezize ngo tegeera naye si ffe abalina atozimu ekyemmanyi ompulira kubanga yalondewa era eyamulonda amanyi bwe yalonda okitegeera kati tukoze tutya bino okubanga bikira kati ekisooka kya byonna abantu ffenna
nja kudda ku kyekiba mu kiyagambye tusoke tudde ku nnono tumanye nti wano kwe tuli kwe kwaffe dankani abanyankole bano tusikiriza tebakyasinze enti era baziina mpitirivu naye munnange omuzigo gubava omanyi gubagamba omuzigo ogwo olina omuzigo omuganda wale mutwaliza gandi mpayo omuzigo omunyankole kyokka bazi era ebikubisinga okulwa mukulembeze w'eggwanga bintu bibale kuba nti Ssaabasajja Kabaka waveeri bamugula n'agenda bugenzi ate yono n'alinyola bunyooza ati n'agamba tekisoboka gwe newoogenda mwankole obagamba mpa omuzigo omuganda tebalinawo n'akapande bassaako omuzigo omuganda n'ogenda wa bagamba enkoko eŋŋanda akati akabika bakanyolo akati njagala abantu bonna bamanye nti waliwo ekintu ekirabo ekyava ewa Katonda ekkula lya Buganda kirabo kyava wa Katonda nga mwenammwe abalabe bagamba nti mwafuna omukulembeze okuva ewa Katonda kakino ekya Buganda ekya Kabaka kyava wa Katonda tukkirize tugaane gwe nakivoola otya kyokola essaawa ya leero ogenda kuba otemedde osemye omusingi ku baana bo ne ku bazzukulu kubanga nze dankani olaba ewakaawo waliwo balaba essenga yaze yadde omukadde nyo gedagenda abeerewo okuwaya anti oyo yatambulako okuva awo waka neyaŋŋamba nga ajja ku mbaga ya Ssaabasajja Kabaka yatambuza bigere najja mu lubiri ku mbaga naŋŋamba ku olwo yasobola okulaba Ssaabasajja Kabaka naye nti emirembe gyayira n'essaawa ya leero kuba nti yasinkana Kabaka twalimiranga naŋŋamba nti waliwo Kabaka bwe yali agenda enkoni eyo y'omu ku baasooka mu lubiri mu bulamu bwe atambulira ebintu bibiri kugenda ku kyaki na Kabaka waali so kati njagala abantu bonna bamanye nti ekintu ekiyitibwa Buganda tuddeyo tugoberere ennono era bwe bakuwa 20,000 manya nti 20,000 zo singa ozirya kyekigenda okuddako enkya wonna amala okugula dda ne bakugoberera kituufu ona akugoberedde naye bategeddeyo byoyogedde nti bye bituufu kubanga tugenda kukulaba otunamala okukulaba tugambe nti muzeeyi wabanga bwatu bwakoze kale katumulinde enkeera kubanga ensi yeetolola bweti era bigenda okufundikira ngozeeyi wawama wange omwagala gye binakkira yonna baganda bange abo simanyi busibaga kato simanyi baani bijja kufundikira nga munnange wano wewakawamu temugenda genda noono wano wewakawamu kwata ssente obanga oli mu mbeera mbi zirye neesirika tekigasa kuvuula Ssaabasajja Kabaka tekiriiyo so nze nkubira abantu bonna omulanga okuvuula Obuganda tukiveeko tuli waka waffe. Okay, mukulu mawanga tumaliriza topic eno tukoze tutya era mpenda temye era tuyinza kukola tutya nawe atulaba oyinza ogenda mu comment no comment tulaba comment zo tukole tutya nga tumaliriza ku nsonga eno njagala okugamba abantu bonna bannayuganda oli Uganda oba kasoba munnayuganda naye tegeera Buganda etafaali yateeka ku ggwanga okuviira ddala emabega kikina bagambye mu kwambala abasajja abaaliwo bagenda ne basaba ne bagajanga oyigiriza abantu bange okuwandiika mujje muyigiriza abantu bange okwambala engoye bano bonna abakulembeze betulaba ab'ebyobufuzi nti mwami Museveni simanyi mwami Kiti Obote abo bonna tewali yakisaba naye yasaba nti mujje muyigirize baali basajja baganda bagenda e Bungereza mujje muyigirize abantu bange okuwandiika mujje mubasomesa n'oluzungu olwo lwonna lwoyogera bwobadde tokimanyi genda osomeko olabe eyayita timujje bannanga abantu bange mubayigirize kino na kino na kino. Buganda yali muteesa wanu n'asaba ekintu ekyo yali musajja muganda byensonga kwe tutambulira kati nekyoyogera oba kiki obanga ezo yambala oba luzungu lwosoma lwoyogera ennyo manya nti abaalukola bali ali Buganda eno so tugiwe ekitiibwa tumanye nti nakazadde waffe ate tumanye nti n'abaana baffe gwe kyojja kuvaawo nti Tamale ate olekewo Tamale ne Tamale alekewo Tamale nzimanyi naani alekewo ani tusigale nga weetuli naye kirabika bubi nga ensi kibanga maama wo gwolaba maama we yakwetonda n'akutoola ku nsi n'akulera Dankani n'otamuwa respect n'otuka egologa nze nagaggawala nze ndi mu America ne maama saagala kukola ki kumanya kyembawo ekifaananyi ekyamaama ndooza buli omu kyajja otegeera
Buganda eno ye maama wa buli kintu. Bino ebirala byonna babikola tubifuna obukulembeze ne tukola ki ne Buganda yavaako bulina byonna byetutambulirako. Okay, nambe abatakimanyi mukitegeere njala okusemyayo mwami ono musiraamu ziti musiraamu ono ayogere nnyo ku social media musiraamu kyolo okwesa obudde buno obw'ekisiibo bwe tulimu omwezi guno ogwa Ramadhan tugukozesa okwenenya ebibi etukoze kijja kuba kya buswavu nnyo olaba omuntu abadde ayogera ennyo nga bw'atambula akoma wa Dubai. Akoma Dubai. Gagokoma. Naye nga atojja sanga omuntu oluusi ayogera nsa. Oluusi alina ne gyali walala. So nze mbadde nsaba abantu tumanye birembe tukozesa nti agundi gendo njogerere wano. Kubanga olwabali twagala nyo okugera bantu. Naye boolaba abo bonna abayogera ku basipiika n'agamba nze nina kwogera hamu n'olabanga hamu amwogerera nnyo biki. Hamu bwaba mukwano gw'omuwabule ng'omuntu awali ensobi gandi naye togamba ndi gundi sipiika apadde miliyoni 15 zirina kubeera ku sipiika nkole bwe ndebo twogere tutereeze ensi yaffe ebeere mu direction entuufu. Okay, nambe mumawumba tugende ku mulamu Dankani abantu ba Buganda mwenna ne Uganda eyawamu ekibuga kino kye tulimu Kampala kyatandikwa Ssekabaka Muteesa eyasooka kyetweyagaliramu era waliwo abazze bafuba kiremu okuba mu Buganda naye nga ffe obwagazi bw'ensi yaffe eno Buganda kitulumiriza ku mutima nti ekibuga kino bwe kitaba mu Buganda ekyo tekiraga bwenkanya bwe tuzze tuseetuka nga tujja abazungu baatagana nnyo Buganda egiteeka mu Uganda eyawamu era y'ensonga lwaki bawa Muteesa ow'okubiri okubeera pulezidenti okuddira Buganda okugiteeka mu Uganda eyawamu kyekyasinga bakalubiza nga amaze okugatta biri byonna. Okay, kati tukole tutya olwaleero bwe tuzze tutambula obufuzi okunyonyola mulagi eyo Amini nga ze mu 1971 ng'awambi kyeyasooka okukola komyawonjolo ya Muteesa bwe baali batidde Bulaaya okuganja wano. President Museveni nga bajjako Amini kye basooka okukola kukulembeza Muganda Professor Yusufu Kironde Lule basobole okuganja okukomyawo Sagasaba okujjako Amini ne Museveni bwatyo bwakoze ne bagenza lwana nabo okukulembeza Bankwanga n'Abakayiira n'okuleeta Kabaka yennyini Uganda mwagira omusajja kiregeza tulina omutima ogwa Sseruganda ng'ogwawa. Nze mbadde nsaba abantu bonna abawangaalira mu Buganda mufunemu akafansonyi mumanye nti Buganda ekuŋŋaanya ate Buganda bantu b'abantu mufunemu akafansonyi mulekerawo okuvvoola naddala nga abavvoola ba Buganda bennyini bazzukulu ba Kintu bazzukulu ba Nnambi ne muvvoola Obuganda okutuuka ku ekyo kubanga buli gye mukoma okubuvvoola gwejja lowooza munogenda funa omugaati gwa leero naye oba oyina gwe w'obutuusizza bw'obulengezezza n'abaliddawo we balikola paka we buliggwawo. Okay, nze nja kuwa enkumbawumba aŋŋamba nti egwe yeddira enkima yeddira olugave ng'okola ebityoboola Obuganda nnaku lumu yinza okuba gwe tujja kisasulira kuba wooli oli bulungi saawa zino olaba oli bulungi naye waliwo olunaku olw'enkya abaana balikisasulira oba abazzukulu. Mbadde nsaba nti nga bwe twakulanga nze nakula nga bwe nsanga omukadde Kasozi asindikirako eggaali era ne ntuuka waka ne bagamba bugambe muzeeyi mbu Dankani alese omukadde ku Kasozi nza ofuna emiggo era nze saawa zino nze muntu asanga omuntu omukulu nendabanga wadde okumuga nti kino kyokoze kibi kibatiza. So nze mbadde nsaba nnyo tuwa Obuganda ekitiibwa era bw'oyisa mukatikkira amaaso kubanga ayisiza mu Kabaka amaaso kuba ye Kabaka w'ebweru. So nze mbadde nsaba tudde ku nnono ate tuyige okuwa abantu ab'ebitiibwa ekitiibwa naddala abo ababisaanidde naddala ab'ennono ebya kale a wiiki weetambulidde okwekalakasa kubadde mawanga ag'enjawulo. South Africa kwaliyo Kenya kubeerayo olw'embeera abamu nga bagamba olw'embeera y'ebbeeyi y'ebintu eyekanamye
so bingi ebadde bitambula era ebadde bigenda mu maaso era ku nguudo babaddeko naye ensonga zino nambe oyinza okuba ng'osinza ozigoberera n'okuziraba nga bwe zitambudde ffe waneeno bintu byaffe ffe birinya twesirikira naye ku kino kyewalabye Kenya kuba ye bebalirwana abafu kikyokirowoozaako oba ngeri ki gye wakirabyemu ekintu ekiri e Kenya Duncan kinyigiriza Uganda kuba ffe tuli ensi gye tuyita landlocked ensi landlocked teba na support kati abantu bonna abatalina support tuba tufuna ebintu nga biyita mu ggwanga eribali tulinaanye either Tanzania oba Kenya oluguudo lwe tulinawo olusinga okukozesebwa oluteredde biyita Kenya tugeza tukozesa mwalo gwe Mombasa ffe bannayuganda kitunyigiriza nga Kenya yekalakasizza naye munnange ngenda kubuulira Duncan bannakenya abo balaba balina enjawulo nnene nnyo ku Uganda mu kwekalakasa kwa Kenya nayizeeyo ebintu nga bina kankubuulira ekikulembera nalabyeko amaanyi g'abantu nga gasinze ku g'abasirikale abasirikale ne bateekako kakola ne bateekako kakola kutendeka nnyuma naye nga bakutte n'emmundu ng'era abantu baweereza amayinja bo bagadinga mayinja nabi ne bigadinga ne badduka ne badda emabega awo ku tayimu eyo abasirikale babadde basinzeeko abantu badde basinzeeko ku basirikale nendaba ekirala ekyo neewuunyizza okwekalakasa okw'amaanyi bwe kutyo mwafiiriddemu abantu abo mu butanwa okusooka kwatwala omu n'okwokubiri okutwala omu ŋŋambye mu butanwa okiwulira naye ng'abasirikale bajjudde bakutte n'emmundu awo Kenya n'egiwa credit in democracy nendaba Ruto ng'ayogera mu kusooka ng'agamba bannaye mwekalakase naye temugenda before temwekalakase emirembe yo president okulaga obutali bumativu bwammwe ndowooza naafuna abamukokinze abantu oli musiru abantu bekalakasa nabawooza mwekalakasa emirembe n'alyoka ateekamu ku maanyi naye ng'abantu bo ate balise ne bakola ki ekirala bannakenya obutali bumativu bwabwe babulagira nnyo mu kwekalakasa era Kenya mu kintu kye tuyita democracy bwe tuba tuli ku percentage ya 10 yemaze okutuukako mu 7 ate ffe tukyali mu 15 tuteekaawo kuba twasigazawo kana akalembereza ke tuliko 15 kakati Kenya nefuna akalembereza ako olwaleero ngenda kubuulira abantu bannakenya okwekalakasa basinzidde ku kulinya kwa beeyi ya bintu naye Duncan njagala ojjukire nti abantu abafuga Kenya abadde bakikuyu bokka okuba we yafuna obwetwaze badde bafuga kakati bakyusizaamu abakikuyu abadde bafuga nga bali abakalanjiine batera okufuna obufoofufo mu gavumenti kakati abakalanjiine be bakutte tebafugangako ku Kenya abakalanjiine we bakutte abakikuyu gye bafuga ebintu tebirinnya era bulijjo birinnya era nakwekalakasa okwo kubadde kugendawo naye nga abajaluwo batera okukulembera kubanga abajaluwo bebana aboodinga kakati abajaluwo mu boodinga kati olwaleero nga bekalakasa Odinga yaduumidde n'agamba tugenda kwekalakasa olw'ebintu ebirimu yegattiddwako abakikuyu abamu abatakkiriza nti abakalanjiine balina obbakola ki obbakulembera era nga bo balaba nansobi nnyo abakalanjiine obbakulembera kubanga abo nakyo ekibinja bwekiri awo nga bagamba n'okugamba nti buno obululu byali 5 bwali obululu butini nnyo oyo gundi Lutoko yayitira ku police station ezaasembayo ndowooza nga bagamba nti n'okubba kyatusisawa ne kiva ku kiri ekyebbeeyo ebintu okunyala bagamba n'okusaanira tasaanidde kuba ku bukulembeze kubanga n'okugendako ku bukulembeze twamukkiriza bulungi era bo bagamba yababba kati olwaleero bwe kyatuuse ku sseeri Kenya fwe twalabye wano mu Uganda nga obuyinza bwe baba bannakenya mu kwekalakasa tebaswafu era okwekalakasa okwo ne kuba nkubeera wano senga tuyina emirambo kagumu ekitundu senga tukuweza kubanga mu butanwa gyasukka mu 5 wano tewabeerawo butanwa okitegeera okiwe mukutali kutegeke gyasukka mu 5 kitegeeza okutegeke giba gisukka n'ebyo kati Kenya awo neyeyitawo ku credit eyo nalabye omukulembeze wa Kenya nga annyonnyola abantu
okusobola okudda mu nteeko ndowooza nga tagamba tujja batta era nga takulembeza tujja kubakuba ngera takulembeza bino omugenzi beyogera nti police has a right to shoot you and kill you ng'abanyonyola mu ngeri ey'obugunjufu ebyo nabirabyeko ebitali byakkangakanga ekirala kye nalabye Kenya ekyabadde ekyokulabirako ennyo eri Uganda kyabadde ku bakulembeze abafuga Kenya bazaalibwa abantu ate bano aba Uganda batonde kubanga abakulembeze bonna abafuga Kenya batudde mu kafubo okulaba Kenya nga tebatuulanga bo wabula nga bayita n'Odinga n'abalala abakulembera mujje tulabe kyekigaanyi mbeera kyekyankalanye tusobole okugiza mu nteeko weewaawo abantu bonna tebayinza kusiima buli muntu aba n'obutakkiriziganya naye bano abatakkiriziganya naawe obakutta otya obasibye obasse omanyi ngenda kubuulira ebintu bya mirundi ebiri dankani politiko w'ennaku zino yakyukamu omuntu asobola okukyayisa n'akusiiga enziro nga takubye nga takusse naye abantu ne bakukyayira abo ne bagagunde naye nga takubye ng'era takusibye naye ng'alina akakodyo mwakuyiseyise abantu ne bakuvaako bokka ne bagamba walaba abantu engeri gye bavamu ku Ssebaggala bamusiba wano bazungu bwe bamwekwatirira eri naye byagenda bikyuka mpola mpola bano bagamba Ssebaggala omubi nasigala mu bbanga kati olwaleero politics oyo waali azanyibwa bwati naye nze ffe nga bannayuganda twanyigiriziddwa nnyo kuba emmotoka zaffe za parkins zireeta ebintu tetwafunyemu wabula kyenazudde ekirala ekibi Kenya we beekalakasizza wano be basinze okutya n'olaba n'omukulembeze omwogezi wa poliisi enanga n'owamagye nga babayo nga bagamba tumaze okunyweza ebyokwerinda tumaze okunyweza wano kakati wano fe tuba twekalakasa Kenya etwogerako omukulembeze w'eri owa poliisi n'owamagye n'avayo n'atwogerako naga tunywezeza ebyokwerinda tewabaawo bwe yeekalakasa naye nga Kenya yeyeekalakasa ensonga nga bwe zitambula olowooza ab'Ekenya beekalakasizaamu olw'ebbeeyi y'ebintu okubanga yalinnya erinnya ate nawano nindabanga ffe abaana abaatiddemu kubonayo ku bakisirikale nga bayita mu abamilitale abaaki ekyade kigera mu maaso naye mbeera eyo gyogerako anti Duncan olunaku bwe bulikeera katebe kano bwe tuli mukeera nga mwenna banna temuliiwo nga mwafudde obanga mulina ekizibu nga ndaba ntandise kutuulawo na bajingihu ng'ate bajingihu nze mbawa amagezi gembawo oluusi ne bagakozesa ate ne gabaviiramu okuki kati Kenya obuzibu bwayo baaviira ddala mu kulonda nga kutandika tibaaweebwa amagezi amafu era walaba mu byafaayo bya Kenya tebangayo nga akakiiko k'ebyokulonda baawukanye onaalanga birala n'onaalanga biki birala era tebangayo kulangirira kwa kupapirira naye okuweebwa amagezi bannakenya ng'agabawayo oli kwebugereza nti yayakikanya nabo bonna baavaawo n'asigaza bano bajingihu kati abaganda naye nitukozesa amagezi ga taata ono mawa gajja kukola kakati Kenya obuzibu bwe bwaviira ddala mu kulonda ne fast mulangirire mangu mupapirire kubanga pulezidenti aliko yafuna obululu emitwalo oba 5 aliko gwe baalangira kati ayali alina okubeera pulezidenti yafuna emitwalo 8 yisoyi wa Kenya oyo no bwali kakati ebizibu byonna byonna byava eri muki mukulonda kati ate kati emiliyoni 5 ne miliyoni 8 kakati ebizibu bya Kenya byaviira ddala eri mu kulonda nga mwami pulezidenti wa Kenya aweebwa amagezi amakyamu
kakati obuzibu ne bujja mu myezi 7 nga yakatula mu ntebe emmere baleka balya nnyo akawunga akawunga ne kalinya biki ne birinya ne bibeera waggulu nnyo kati mu kubeera waggulu nnyo ono yafuna obululu emitwalo 8 emiliyoni 8 oyafunidde oluwenga n'agamba tunakola kwekalakaasa kati ate bamaze okwekalakaasa olw'emmere ne banalekana okubanja okugenda eri ono kyadde agamba tewabeerawo na mu butuufu oliwo mu bukyamu emmere ogituseera buli kimu kitobonkanye obukulembeze nga bukalubye mu myezi emeka myezi 8 naye tebatusimbako kyenalabye Duncan nalabye pulezidenti wa Kenya emirundi giwerena nga bajja okwogera talimu kwewaana tujja bakuba ffe tubamaze agwa tugenda kasaanyaawo saalirabyeyo wabula okwegayirira nga naye yennyini amuwa ekitiibwa omwami Odinga ebintu bikole mu mateeka ate ne poliisi naye ndowooza emanyi ekyokukola kati ng'olaba talinaamu alina omutima gwa Kenya nga ye amanyi nti bali wadde si bali mu ntebe naye naba amaanyi bagayina agasobola okutabangula ki okutabangula eggwanga era ne bakola ebintu byabwe ne bitambula bulungi nnyo message neetuuka we bayabadde ya mmere banawulidde ne Ukraine simanyi nsi kyendala enyo yazze nereeta ki emmere kitegeeza nti nooli nabano abadde balwana nga balwana olw'emmere nabo bafunyeemu ate nooli neyakola ki neyekyekinga batusingira ddala wala nnyo naye kyembawa aba simanyi oba basobola okifuna beewala ennyo okkopa amagezi agagenda basula muki muntata bannakenya beewala okukoppa amagezi agagenda basula mu ntata basigale abukadde magezi naye ng'ate otunula gy'olaga bakitegedde kubanga bw'ogamba nti obukadde magezi naye ng'abantu ate obawa kikyamu bannakenya beewale okuweebwa amagezi agakyamu balina bagogana miggo kati awo bakuba emiggo kwali nawulidde adde atandise n'okukwata manyi wali omukulembeze gwe basibye baadde batandise n'obakwata naye Odinga okulaba nga Odinga tebasobodde mukwatako bamuwa respecti kubanga yavuganya erina byakoleredde ki eggwanga ngaki bo beewa ekitiibwa ng'abakulembeze batambuza eggwanga lyabwe kyensaba nawano mukope eggwanga kubanga bawano sigamba nti tebatya okwekalakaasa tebakutya naye amazima amatuufu wano oyinza obutadda na kugulu twogere amazima twogere amazima wano oyinza n'obutadda na kugulu ne mulaba omukulembeze yeebase fe abali eno olumu ne tunenya naye nawano oyinza n'obutadda na kugulu singa Odinga yabadde lisiye mukadde singa eggumba baalimenye dda labira kusejjirinya wano oza tayagala kulambula nsi constituency ye tayagala kubuuza ku bantu be bamulonde ebbanga lyebamaze nga bamusibye naye waliwo kyasuuza n'agamba naddayo nako so bannakenya kyagala mukoppe emize egyo ate njagala ne bannayuganda abali mu bukulembeze abantu mubakkirize boogere kuba okwekalakaasa kubeere okw'emirembe nga bwe tukulaba wano ne wano bagamba wano sikiwulyangako nga bagambye nti omuntu agenda kwekalakaasa mu mirembe nakyo ne bakikkiriza ne bw'oba gwe Duncan omuntu oba batyaki abantu batya obutya ne bw'obeera gwe omu n'okwata ekipande bwoti n'ogenda wali n'ogamba nti omucere guliyo omanyi nti tukusanga kibuyi so mukoppe Kenya okwekalakaasa kwayo abantu babawo obudde ne beekalakaasa n'ensi nesobola okuyamba nga walaba Ukraine yalese ate biko kyakuyiga kyebayize Kenya ekiwa kinayize Kenya ebisinga era ebyagana babyogerera waye abikaddiza bulungi singa naffe tufuna eddembe ng'eri eryokwekalakaasa ng'eri e Kenya omanyi saayo omwami Duncan katono sabuni wabbeeyi okusinga essaati wano omuntu akutumye essaati akutumye kato kamakulino era wabbeeyi osinga essaati esaati waliwo ey'essatu kubanga nyingi lwali tunyumya nanga yasanga watati essaati ez'ebitaano ebitaano ono waliwo sabuni wa bitaano so nze njagala abakulembeze bonna Kenya eri kumpi wange era abantu baba bajja okulamaga baize abagera okujja okulamaga Kenya kati okujja mu Uganda okulamaga basimbula kitegeeza baneiba baffe tubakoppe mwayi Museveni koppe ebibwe omuntu waga nti
okwekalakaasa kino kirinnye nga nawe kyanti salama road ebinnya ku ebiri tebalimba ebinnya oba ntaana emiggo bakuba gyaki oli ne bagamba nti sabbuuni sawayo gwa mutwalo yaliwo 13,000 nga naawe okyanti kituufu emiggo balamuza gyaki so nzinange nandisabye babakulembeze baffe abaawano omwami ow'ennagasero w'enkofiira koppa kuba nno amasannyalaze ono gatuvaako era ne gasigala nga gyegali newada nga gyegali bakoppe kubanga togatulamuzaanga na miggo buli ssaawa naye ekyo nga kivuddeko Kenya kuno okwekalakaasa singa tekukendeere omukulembeze ono ente bayinza obutabumu atooke agirimu ayinza okubanga nalabye abeekalakaasi nga bakuba amayinja nga noono ali mu ntebe ono kubanga ono yafunye akaaga nti oli yabbakabbe so kati era kibeera ekyokuyiga ow'omwami ono w'ennakasero tinano kiyinza okubalukawo ne baga nti akalulu kano tekaabalibwa mu butuufu kaddibwemu eyalondebwa si yafuga oyinza okulaba ng'omukulembeze agenze n'abalonzi be kubanga natulidde akalulu ke Kenya kano owa poliisi nga adduka emisindi ng'ejjija lifuuse ejjinja naye nekirala kinayongedde n'okuyigamu sikiyinza okudda mu bigambo byabayogedde zinneewuunyiza nnyo okubanga okwekalakaasa kwonna okututte ebbanga eryo akafirima ate ng'abo baafudde mu butanwa naye ng'ano okwaffe emirambo twabuukanga mibuuke era kuba kweyongerayo singa nona n'ebizimbe ebiri ttaka so sawa kwogera nnyo bingi ebisinga nabyongedde naye ndi abakulembeze baffe bakuliba nenda Faruk Ali kyabadde Kenya kyakuyiga ki era bakulembeze baffe wano kiri kikyapwano naffe ebintu wano biri sabbuuni alinnye akawunga ke bayita ogula ebbeeyi saa zino kabbeeyi kakati Raila Odinga yafuna ekyekango gundi tribe esinga okuba ennene ebadde efuga bagita mpanga ebampanga erizaala amasumba kakati Raila Odinga obutawangula kalulu kano kyaleeta entiisa ennene ennyo mu bulamu bwe nekyaleeta suubira naye akalulu kano obutawangula omukulu Raila Odinga kyava mu bunafu bwe kubanga yalimbibwa n'agira bakiyita n'asuula ennanga n'atateekamu maanyi gamala ate kali akasajja ko ne kabayita kulitalaba ne kakozesa olukujjukujju nti ne ku polling station ezimu omukulu yali talinayo ba agent era akalulu amazima gali nti akalulu omukulu baakamukuba naye Duncan awo wonna nga tuvuddewo akalulu kano omukulu difference yali ndoozi ya buli emitwalo nga 10 wemba serabidde 10 ku 2 Duncan omuntu afunye akalulu difference ya mitwalo 10 ku 2 kitegeeza akalulu kabadde tight kali 50-50 ekireese obuzibu bwonna obusoose bwonna okuba obw'amaanyi Ruto kubeera gride oba kwogeza boggo Ruto nga yakawangula akalulu yawa speech address yagamba Raila Odinga akole mulimu gwo gumu gw'aba opposition era bo bafube nnyo kubeera ku side eri ewabula gavumenti ya accountability tebayina lunaku na lumu kulowooza nti bagenda kukola nabo side eno so nno ekintu ekyo Duncan abantu abamanyi ebibuuzi bakitunuulira mu mbeera y'okujooga kubanga omuntu afunye almost ebitundu ebijja ne mu byofunye kitegeeza muba mufunye almost obukulembeze obumu abantu bano abalonzi kitegeeza baba kyalina essuubi mu oli omusajja ate nga waliwo n'ekintu ekigamba nti akalu kakoze eki kabbiddwa so abantu balaba Ruto ono ng'alinga ajooga sayidi eno endala kakati ekirala omukulu ono akalu bamala okalangirira n'abanga asudde ennanga mu nnanga Raila nasooka nakkakkana abantu bali abamu wakalu basigala bamugamba tubanja buwagizi bwaffe singa kino kyolaba wano nti abantu basuula ennanga basigala bamugamba tubanja obuwagizi bwaffe twakola ki twawangula kakati Raila ebyobufuzi bibadde ng'ebiweddeko ng'abantu bamubanja abadde alina okuddayo neyebbulula kubanga ne Uhuru gyali si mumativu bwe nawagira nga ffe gundi esinga okuba ey'amaanyi mu Kenya talina waali
kubanga ye Uhuru bwe yalabanga bino bireese ennabe yayita omusajja n'amugamba tuteese n'amuwa n'ekifo kya prime minister ekitaaliwo mu constitution ne bakitondawo era Raila n'afuna benefits ne bakola ekifo kya prime minister Raila mugundi ya Uhuru kyakuyiga ki kyetufunye mu kino. So kakati Duncan bwe tudda mu mbeera eyo yennyini nze ndowooza ebintu ebigenda mu maaso mu Kenya bigenda kuleeta obuzibu bungi bw'amaanyi. Ekisooka ebyenfuna bigenda kudobonkana nga bwe tubirabyeko emabega kubanga njagala tukkirize tugaane ate bigenda kweyongera okuba ebibi. Sabwe ntolaba abantu tuli mu mukaaba mu kasanvu David Kanana anti agenda kuddamu alinnye kubanga Kenya yentabire y'ebyenfuna mu East Africa. Ate sabwe ntumukolera wa Owulira Kenya anti ebigundi byeyita munnange byamukozesa era biyita Kenya gyebakomirira. So ebyonna ekirala Duncan gundi kyeyakoze ekibi Ruto Gachagua yayimiridde n'agamba tebagenda kuteesa lunaku lumu ye vice president wa Kenya tebagenda kuteesa lunaku namu na Raila Odinga. Owulira Gachagua tebagenda kuteesa lunaku namu na Raila Odinga wabula Odinga ne Uhuru bayina okwogera ku ssente zebakozesa era waliwo ssente zebagamba zebakozesa mu gundi ezaali ze babba kati ate kibakomyawo ne batandika n'okukwata ku byenfuna byabano kubanga Duncan ebitundu 40 ku 100 ebyamata mu Kenya bya famire ya Uhuru. Kati ate Uhuru balina ne gas n'ebirala. Kakati Uhuru ne Raila Odinga balwanyisa Ruto bwe bati baagala Ruto bamuteeko pressure emyaka 5 gyagenda okufuga balabe nti abantu bamunyigiriza afune ekisanja eki kimu awali akolyo konna. So bino byonna babimanyi nti bayinza tebasobola mujjako kati ne baagala muteekako maanyi nti afune ekisanja kimu omulundi guli ogenda okona naye Duncan bino nga tubitunulira akawunga ate nkuga ebintu byalinnye tosobola biteekako. So embeera yonna eno Duncan gye tulimu eyongera okutegeeza abantu bonna mu mbeera yonna nti Kenya newankubadde tugamba erina demokurasiya nekirabika demokurasiya ate ayingiddemu abantu abalala balina bebakola ki bebeeyagaliza kubanga nti nensi gye tulowooza erina demokurasiya bano bannaffe batandise ogiyingiramu anti Duncan mu mambuka ge Kenya era emundu evuga eno saidi za Congo wansi emundu evuga olya muganda wa. So ne Kenya gye twegombesa demokurasiya naye simulaba kubanga gye twoli mu kwogera nti n'akaluba kabba nti n'abantu balwana demokurasiya ali bwati nti wabaddeyo okwekalakaasa ekikyayinza kubeera Uganda oba era muganda bwabadde lungamyaga nti bwetuba tuli ku percentage ya 10 Uganda eri 15 Kenya eri ku 5 lwansonga nti bwekuba okwekalakasa kwabaddeyo ate nga kuwa bintu kulinnya Museveni byatayagala kuwulirako ddala ne waba nga wafuddeyo abantu babiri ate mu butanwa kitegeera kati nze ndabanga democracy Kenya bwetu etusinga democracy. Kakati awo wennyini Duncan nze Kenya nsobola gyesimisako naye bino saagala bizibu kubanga amawulire gavumenti eri mbuyiza ebiseera esinga okufuga amawulire Kenya mu Kibaki wano nga Kibaki abya akalulu wano yafiirwa abantu abasukka mu 10,000 kati kino kikyali kituuza naye ensonga Kenya nze kyokka kyensobola gyegombako kiri eki nti yo eyina nti omukulembeze eyina ebisanja nti omuntu asobola okufuga ekisanja kimu oba bibiri ne demokurasiya gwe twogerako era taliwo kubanga demokurasiya gwe tusinga okukaabira wano akalulu bakabba ne Kenya bagamba bakola ki otegere David bakabba. So kyetusobola okwegomba Kenya kiri ekimu nti demokurasiya nti omuntu ne bwankubadde tomwagala nobasuwa nti ebisanja ebibiri bwe binatuuka ajja kukola ki ajja tuta Duncan njagala kusibula tugenda kusibula naye kamala okunyonyolako ekitundu ku Kibaki nga balulunkanira ekitabantu ekyali egundi kyali wakati w'Abajaluwo n'Abakikuyu kakati Abajaluwo n'Abakikuyu Abakalanjine baali awo wakati n'amawanga amalala agaali amatintini agaali gaddako
tewaliwo basirikale nti abasirikale be batta abantu baneetu bali betta yali genocide wakati w'amawanga n'abawanga. Aha, naye bano tugamba ku ggwanga erikwata basajja ne baba amudi ne bafukirira abantu amasasi mukanya tekyaliwo bali beerumbanga nga balwana we bettiŋŋana. naye wane waffe teri ggwanga liba lirumba ggwanga ddala amagye gafukirira abantu n'obutambula mumagye ga Kibaki yaduumira ge gatta abantu Kibaki yali president ekyali e Kenya mu biseera ebyo kyali wakati mawanga na mawanga abawagizi n'abawagizi beerwanaganya bukane betta. Okitegeera kye nkugamba so si magye nti gavumenti yakwata emmundu neekuba abantu bwe bati bonna ne batta. Kibaki yatta abantu. Kibaki yatta abantu. Kibaki onalemera kagamba Kibaki yatta abantu. Kibaki wamuliriza Kibaki wamantu teyalemera kati yalemera kati. Kibaki yasubuga ebisanja bibiri n'ava. Yafuga ebisanja bibiri yalemera ku buyinza. Uliriza Kibaki ne baba yatta eyo twava Kenya yavaayo. Kibaki ng'amaze okuwangula Odinga sigwoliko amawanga n'amawanga abakalenji abajaluwo n'abacukuyu balwanagana nga baga Odinga awangudde. Kibaki agamba bebakoze ki ne bettiŋŋana bo nabo si majje kukwata mundu mubatte muyina oda tekyaliwo ekitu. Nze nga nze ndagamba ekintu kimu nti nze kyeneegombye Kenya oba ebyaliwo ebyabaki wabula ku kino ekyabaddewo kubanga Farouk Ali ngenda kugamba ekintu kimu nga tuvudde ku byame kubanga ono byali bibaddewo. Saawa zino njagala okere ku makyo gambe nti nno ebbeeyi y'ebintu erinnye owanike ekipande nga muli abantu 10 mugenda kudde waka nga muli abantu aba babiri ng'ate abazeeyo ababiri omu ayinza n'okudde nga talina mutwe naye nga addayo waka. So nze saawa zino okuba okwekalakasa kwabaddewo ng'abantu bafudde babiri ekyo Kenya nkiweera kweti wano tekisobola kubeerawo kuba wano bawulidde buwulizi nti Kenya yeekalakasizza buli luguudo yabaddeko layini ya military bano bakkirira bano bawudde kubanga bakimanyi nti naffe waneeno ebintu birinnye ate n'emmere sukaali alinnye akawunga kalinnye kati bamanyi nti ekireri nawano kisobola okukola ki naye era bakimanyi nti ffe gwofulumira Dankani ne ttiimu mugenda okudde waka ng'ebitundu ebimu temubiina. So nze mbadde nsaba nti gavumenti ya President Museveni mukkirize naffe twogere nga ku bituluma kuba bituluma. Omuntu oba ogenda okugula akawunga saa zino sabbuuni mugula omutwalo mulamba buli gwe twagula 22,500 ng'akawunga tekakyagulika omuceere tegukyagulika sukali tebikyagulika naye nga ne sukali tumukolera wano akawunga tukekubira wano tukerimira tugamba mutukkirize naffe tubeeko be tubatuusaako kuba tuyinza okubibatuusaako nga tebibatuuka. Naye nga mbagaliza birungi byereere mbeebaza nnyo abasiraamu mbaga nti mbagaliza ekisiibo ekirungi musiibe muzeeyi siiba mawaye twakimanyira ye tasobola kusiiba naye alina olusazi w'okumusaayi naye Mukama Katonda empeera yosanga gimuweera eyo tasobola kusiiba yiri botulo ye naye tasobola kusiiba kyoliko mu botulo agitambulizaamu. Kale musiibe bulungi wiikendi ennungi akumata 10 Dankani mbeere bulungi emweraba.